Jako akawuwo. Tukukwasa ekikopo kino okugabana essanyu lye twafuna naawe. Abantu b'omutanda omubadde abakulembeze mu gavumenti ya Buganda wamu ne gavumenti ya wakati okuva mu ssaza ly'e Buddu banjulidde Kamalabyonna wa Buganda ekikopo ky'amasaza eky'omwaka 2021 kye baawangula gye buvuddeko ku mukolo guno ogubadde mu Butikkira e Mengo. Twagala tukukwasa ekikopo kino okugabana essanyu lye twafuna naawe. Era essanyu lino tugenda lyongerayo e Buddu. Waliwo abakwatibwa ennugu ndoza besingo. Twagala tugende ne Buddu tujaguze era mu wiiki singa 2 okuva kati waliwo ekivvulu. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Pokino Judy Muleke ategeezezza ng'omuzannyo gw'omupiira we guleeta obumu mu bantu b'Amasomogi bw'atyo n'asaba abantu okulekeraawo okwerumaaluma. Omupiira guno okuzannyibwa mpagi nnene nnyo mu kunyweza obumu mu ssaza ly'e Buddu. Okulonda okwayita waliyo okweyuzaayuza. Honorable Haruna Kasolo gy'ava beeyuza ate n'abalala abali wano era baayulika. Naye omupiira gutuzza ne twerabira byonna ebibaddewo. Omubaka omukyalo wa Masaka Joani Namutaawe akaratidde abavubuka okweyambisa emizannyo mu kulwanyisa endwadde. Nenkubira omulanga abavubuka b'e Buddu mwenna okujjumbira ennyo ebyemizannyo okulaba nga tulwanyisa obulwadde nga mukenenya n'endwadde endala kubanga nnaku zino Masaka baguleta Masaka bagiraze nti obulwadde bwa siriimu bweyongedde nnyo. Henry Moses Sekabembe Kiberu minisita abavubuka n'emizannyo asinzidde wano n'alaganga Obwakabaka bwe busaana okuzimba ekisaawe ekyabwo eky'ebyemizannyo. Nolwekyo njagala kubasaba amasaza gaffe gonna tulwane okulaba gonna gasituka. Bwe gaba tegasituse waakiri tufune amasaza 5 go agali maaso wali nga gafiirawo bannaffe babuvuma n'abalala batandika okugamba nti tujja kulumba Buddu, tujja kulumba Singo, tujja kulumba Busiro, tujja kulumba Bulemeezi. Tulina ogikuba okwo kwe kuvuganya okusitula omupiira era okugenda maaso. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga agamba nti obuwanguzi bwesigama ku nsonga omuli ebitone, ensimbi, obukodyo, abawagizi wamu n'abasazi. Weebuuze n'ogamba lwaki bakyusa omutendesi amangu ago tiimu nanga okukola obulungi tebaguze n'abasambi balala temutera bbira ba mipiira. Omutendesi najja n'akyusa tiimu esamba eweddemu ama kiba kuki omutendesi ngeri gyakwatamu abasambi oba oluusi tabawa kitiibwa naye empisa z'abatendesi era n'empisa ekisembayo ez'abagulamula ensonga 7. Katikkiro Mayiga ategeeza nga bannabitone we basaana okwolesa empisa okubafuula abawanguzi bw'atyo n'asaba okujja ebyobufuzi mu byemizannyo. Mukyajjukira bino ennene entono kaakati mu nnukuta ennene ensonga bagiyita empisa y'ensonga ey'omusanvu. Empisa z'abaddukanya ttiimu Mwami Joseph Rutaya ate okubanga alina empisa mu luzungu bakiyita discipline. Omanyi bw'okyogera mu Luganda omuntu oyinza okuga nti oba avuma abantu. Discipline si kyangu kyakuzza mu Luganda naye kyentegeeza discipline empisa. Era Mwami Joseph Rutaya bw'ataba na mpisa ezeetaagisa okuddukanya ttiimu kebenga ebadde etya biwedde. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati bw'otandika ebyeddiini ebyebufuzi ng'omuzannyo ogusse